nazaala ekimpemempeme, olubuto lwammenyera ki, oluzaalo lwansala, kale mwana gwe nga nabonaabona okukufuula omuntu, naye byebino byonsasuddemu, osazeewo, onswaze nga nkyali mulamu, kale waakiri ebyo waali bikoze nga mmaze okuva mu bulamu bw'ensi eno, era abantu bawulira batya, abataka bawulira batya nti muwala wa gundi ye yakoze amawano bwe gati? Ekyo tekisoboka. Taatawo musajja wa buvunaanyizibwa nnyo, ayagala ennyo ebyobuwangwa bye. Nze maama wo ndi mukyala Muganda, ayagala ennyo ebyobuwangwa bye. Naye bannange, mwana gwe oyagala kutukola ki? Osazeewo otuttire ddala nga tukyatunula? Oleeta otya mu luggya lwaffe omusajja Omunigeria? Era abataka bawulira batya? Nze ntambuze cards oba mpite abataka b'oku kyalo ng'omwana gwe nakera ku makya ne neezaalira, omwana gwe nasomesa, omwana gwe nakuza obulungi ow'empisa akoze amawano ku kyalo. Totuswaza era toddangamu okulinnya ekigere mu luggya lwaffe wano, n'abaana bo tobaleetanga mu luggya luno okuddako nga otegedde kye twagala era ng'okoze ekyo. Ffe twakukuza era ffe twakusomesa, ffe bazadde bo tojja kufunayo bazadde balala. Oba okugenda e Bulaaya wafuuka weeyo, kale genda Bulaaya yabeera akuzaala. Ebigambo ebyo maama byagamba muwala we. Muwala we abeera Bungereza. Muwala we yafumbirwa omusajja Omunigeria era n'abeera naye ebbanga eriwerako n'amuzaalamu abaana 2 nga bonna bawala. Omukyalo ono agamba nti yabeera n'omusajja ono Omunigeria emyaka 6 era nakati bakyali bonna, obufumbo bwabwe butambula bulungi, tamufunangamu wadde enkenyera yonna wadde okuyombagana. Naye dwacalumu n'agenda e Uganda okutwala abaana bano balabe ku maama we oba balabe ku jjajja waabwe oba ku bajjajja baabwe. Bwe baatuuka eri baabaaniriza bulungi nnyo era nga tebannaba kutuuka kugenda Uganda, ebbanga lyonna eryo baalinga bakolagana bulungi nnyo ne bazadde be, ng'abaweerezera ekyetaagisa ng'omuntu alabirira bazadde be, nga bali mu nkwatagana bulungi. Naye bwe baamala okutuuka e Uganda, abaana bano ne babuulira jjajja yababuuza, jjajja mukyala ng'ababuuza ebibakwatako. Kaakati abaana bo ne boogera nti we are Nigerians, taata waffe mu Nigeria, maama waffe mu Uganda. Kati bo obwana obuto nga boogera n'essanyu, nga bo tebumanyi nti no buli mu kunyiizaani jjajja mukyala. Era jjajja mukyala bwe yawulira ekigambo nti Nigerians, jjajja mukyala kala ne zikyuka, n'ayita maama w'abaana bano n'amugamba nti tosula wano, munviire mu maka gange, nze ndi mukyala Muganda, taatawo musajja Muganda, twagala nnyo ebyobuwangwa byaffe, ffe twakukuza, ffe twakuweerera, twakukuza kuwa kitiibwa ebyobuwangwa byo bikwenyumiririzeemu, so tetwakukuza kulwanyisa kabaka waffe, tetwakukuza kusuula bya buwangwa byaffe. Nsaba oddeyo gy'obeera oba mugende gye mugenda, naye nga si mu maka gange. Omwana omuwala ono yafukamira wansi n'akaaba ne yeegayirira maama, n'agezaako okunnyonnyola maama, maama n'agaana. Ye maama ng'amubuuza ekigambo kimu, ky'ogamba nti ye teyaliiko muvubuka, nti ye maama wono omuwala teyaliiko muvubuka, era n'amubuuza eggoloza nze bwe navubukira Abanigeria nali sibalaba, oba abasajja ab'omu mawanga amalala nali sibalaba. Lwaki olowooza nze nafumbirwa Muganda? Oba gw'olowooza nti bali bawafumbirwa bo tebalina buzibu bwabwe? Buli muntu mu nsi muno alina obuzibu, era tosobola kuŋŋamba nti osobola okugumira obuzibu obw'omu ggwanga eddala ate oleme okugumira obuzibu obw'omuggwanga mw'osibuka. Tosobola kugamba osobola okugumira obuzibu bw'omusajja gw'osanze ebbali kyokka ate nga tosobola kugumira buzibu bwa nnyoko eyakukuza ye Buganda, obwa kitaabo eyakukuza ye Buganda. Ensonga z'owa nnafu era sikwagala, toddamu okunkubira essimu, saagala kuwuliza kintu kyonna kivudde wuwo.
okuddako ng'oŋŋambye ekigambo kimu nti nno maama omusajja gwendeeta bamuyita gundi yeddira kino. Maama amangu ago n'avaawo awaka n'amugamba ngenda okudda mu maka gange ng'ovuddewo. Omuwala ono yakwata essimu n'akubira taata we ataali waka essaawa ezo n'amugamba ekigambo kimu nti nno abataka tubategeeza tutya, maama wo kyasazeewo nange kyensalawo. Omuwala ono yalowooza nti ebintu bino osanga binaggwa n'avaawo ne bagenda mu woteeri ng'ebirowoozo bingi nnyo. Maama wali mu kwekyanga yakwata essimu n'akubira baganda b'ono omuwala ne bannyina n'abategeeza ekibaddewo. Kyokka ate era mu baganda b'ono omuwala mwalimu era mutoowe ng'era naye adeetinga Omunigeria. Naye ye ekyamuyamba yali tannaba kugenda kumuzaalamu era ne beekyawa obutanyiza maama. Kakati ono yali amuzaddemu abaana atuuka alinnya ennyonyi addayo e Bungereza. Naye ng'ekintu kiri kimusumbuwa. Baganda be bonna batya nnyo famire, maama ne taata babawa nnyo ekitiibwa. Kati era baganda be bonna bakolagana naye naye mu bubba. Munnange nkwegayiridde, saagala ogambe maama nti nazze ne nkulabako. Munnange saagala ogambe maama nti nkukubira essimu. Ebintu ntubwe bityo. Maama ajja kunkyawa. Munnange saagala ondeetere mitawaana. Kaakati omusajja ono Omunigeria ayagala okugenda okwanjula omukyalo ono kubanga abadde naye ebbanga kati emyaka mingi. Bino byonna kacyanga bibeerawo gyetoolodde emyaka kati 3. Kacyanga maama akyawa omuwala ono okutuuka okumuzaalokoka. Kakati omuwala ono yeekubidde enduulu mu mikwano mu bannaddiini ataddemu ssente nnyingi. Basisinkanye abazadde bano baagaana okukikkiriza. Omukyalo ono agamba akoze ati. Omukyalo ono omukujje wa Eddie Mizaaya teyazze mu kumuloopa, njagala muntegere bulungi, wabula yazze ng'anoonya ekyokukola. Naye nze bino binamugambye. Namugambye ekigambo kimu. Ky'olina okumanya nti abantu abo abakulu ab'edda balimu emitima egy'obusosoze mingi. Ate kizibu nnyo okubaggyamu emitima egyo. Naye ng'ate nze ndowooza buli muntu wa ddembe okukola kyalaba mwafunidde eddembe. Omusajja bw'abeera ng'afunye Omunigeria nga yagenda omuwa eddembe abeere naye. Bw'abeera ng'afunye omukyoli nga yagenda omuwa eddembe abeere naye. Tetiriiko tteeka nti omukyoli awasa mukyoli. Ffenna ensi ze tulimu tetwandizibaddemu. Banditugambye Uganda mubeera mu Uganda mukka. Naye kati tuli mu nsi ez'abantu abalala olw'omutima ogw'okwagalana. Nze ndowooza maama yali kkakkanye n'amanya nti omusomi asobola okuzaala malaaya, nti abazadde bayinza okubeera nga batuukirivu nnyo ne bazaala omubbi. Si buli muntu yenna nti ajja kulowooza endowooza y'emu. Ng'ekyo kiva ku masomero omwana gye yasomera. Yasoma n'abantu abava mu mawanga amalala. N'alaba nti n'abantu abavudde mu mawanga amalala beeyisa bwe bati. Omukyalo ono yafuna omukisa n'atambulako n'agenda e Bungereza gye yasisinkana Omunigeria eno. Waliyo bannayuganda ayinza okuba mukyala wattu, mukazi wattu yagezaako ku bannayuganda ne batamuwa mirembe, wabula emirembe n'agifuna mu Banigeria. Wadde nga kyandibadde kirungi omuntu n'afumbirwa omuntu bwe bakwatagana mu ggwanga. Omuwala yamanyi bw'ameketa amagumba ge era yamanyi bw'agakyusa mu kamwa era yamanyi bwe bagenda Nigeria alya biki. Kakati ye mama si yaba abiridde oba taata. Omukyalo ono nze namugambye akole ekintu kimu nti sirika. Era ne mugamba nti baganda bo bwe babeera nga bakolagana naawe mu bubba ng'olinga yatta omuntu mu kika, sirika. Bazadde baffe mbasaba abaana mubalekere eddembe. Ekintu kino kyefaananyirizaako ng'abazadde abajja ne bagamba iffe muwala waffe okumutwala twagala mmotoka oba muwala wange okumutwala ng'omutwalo mulina kutusooka tuzimbira kalina. Kati ekintu ekyo bwe kifaanagana nze ndowooza era nsaba bazadde baffe mukkakkane. Empisa eyo kwegamba tesaanidde. Omuntu bw'aweza emyaka 18 aba amanyi ky'ayagala. Okubeera nti omwana akoze ggwe ky'oyagala ng'omuzadde gubeera mukisa. Naye nga n'omwana ayina ky'ayagala. Eddie Mizaaya mutabani wa Alice Nakakande, taata Jaddeni era taata Vilima.